Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Ani abagamba okukola ebyo? Ani abagamba okuyimba Shifa? Sherry? Ani abagamba? Ani abayigiriza akakayimba? I saw now. Nenga tusanyusa balaba mukulika amakubo tusanyusa balaba nateneera lunaku luno tuli basanyufu nnyo mwebale kujja okusuubiza ne mutuukiriza mwebale nnyo mwebalire ddala Madam Mama Shifa gonna gago ino gadda bolinga Madamu Mama Shifa wa
Ano yate kishayininga. Kishayininga kati. Shayizo okuba ekyebbeeyi okusinga ekizitowa. Kituufu. Kiyinza okuba ekyebbeeyi okusinga kiri ekizitowa kiro. Bale muje baleko. Nenga tusanyusa okulaba. Webale kutwagala. Neera totukoowa nate nate. Tufiirwa weekend. Mwebale kutwagala. Okwagala okwo kukulu nnyo. Naye tuli bagonvugonvu. Ne bw'obuulya ng'obululu tebuvaayo. Tuli bagonvu omumwa gunnuma ennaku zino. Oba nalya biki simanyi. Naye nga saabirya mu mukolo. Neewana eno mu kwetetenkanya ebyokulya wabaawo byentomera nga nti oluno abanja. Alaje. Olubuto bwe luba lukubanja waliwo wotuuka ng'olya buki buli nga toyina choice. Dwaliro naye sente zezindeetera obuzibu. Gugenda kuluma gukumaleko emirembe. Andibadde nagenda mu ddwaliro naye sente. Zino sente ekola bingi. Ate esiba bingi. Kati yenze mbeera mu bulumi n'ennumizibwa. Waliwo wentuuka nga ndinzekka ne nga ne Mukama. Kyo kino kiki kye wandeetera nga gunnuma. Nga n'okukombako obukombi bwendi. Mpulira obulumi. Okuteekayo ekyokulya mpulira obulumi. Mukama oluusi nakkakkanya obulumi. Olwo eyo wiiki neggwako. Olaba gweridde mpaka. Ye. Kumanya ottema gutyamabwa. Kati nga nalidde ebijanjaalo. Kati ennaku zino wadde kale baŋŋaana okulya ebijanjaalo. Ne wabaawo byeŋŋa nti bino tebinkosa nnyo. Ne fayini ng'era binkola ki? Nga binkosa. Naye nga tebinkosa nnyo nga bino ebya Redi. Kati ennaku zino era mbaddemu ebyo ebya guliini naye era bimala ne bikola ki? Banze baŋŋaana n'okulya akawunga wadde okulya kasooli wadde okunywa obuugi. Sibikozesa. Naye bw'obaawo olwotuuka ng'embeera owulira kiri bubi. Kati ekyo sikigendereranga. Naye nga ngulya ne siwulira nti naye ebijanjaalo ku ssaawa eyo wendiiridde nga tutudde awo. Akawunga awo wennyini wendiiridde nga tutudde fenna webiddira. Nina obuzibu mwana wange. Nina embeera gye mpitamu naye Mukama. Mukama yabimanyi ye kubanga teri kyatakola ki. Kyatamanya ate teri kijja nga tekirina kiki. Kigendererwa kati Mukama yamanyi lwaki. Sitaani yamuwa omukisa akole ki? Kuba Sitaani yamuwa omukisa ajja ntulugunye naye nga yandibadde amugaana okuntulugunya. Naye ntulugunyizibwa mu eyo embeera. Pampa. Wamasuka amatulabe. Zimere munawo. Webale. Lingaddayo okundi pereze na. Leta. Katulaba njagala ansi ngendo kutya ani agenda okukyalira. Tugende. Ana kona. Lengera kona kwaji. Oh, anage. Buli bonzi dem buli budem. Kona. Ani agamye toli wa lugambo. Amawulire yenna aba wa lugambo.
gyali leka kunyigiriza munno Bana abatomba basinga batudde side eno. abatombe Nange bwe ndaba wandise. Nawe mukozi ekige. Akutomera tumayite no trade. Big guy. Tebagamba okuyisa mu egaali. Nuko enyini. Tebayita okuyisa mu egaali. Amanya nateera nsaba muzikirize nsooke neeyanjule. Amanya mpitibwa Obedi nga ndi chairman wa meeting zino era sinaba kufuna neesimbako akunzija mu ntebe. Nali manyi nti Dona ajja kunzija mu ntebe naye yagaana. So Doni wo olwaleero sinaba kumulabako. Mama gwe oli Tumanyi Doni. Tumanyi Doni. kati mpozi gwaliwo kati. Abagagga tebagala na program. Ezobeera nga essaawa zonna kati agenda Luweero. Abagagga bebadonezera. Okubeera wano aba akujambyeko katona n'atera kulwaka. Naye ttiimu kyeya wange nga watudde wala mukwano. Semeza katebe ko. Abadde wano atafuutuse. Oyo no nfanfe Ofunye alaje y'abantu. nfanfe wa ttiimu kyeya. Bwebanga wa Arsenal muwagizi mulungi nnyo. Kyeyo tubuzeeko tubulire kiki obadde wa olugendo lw'Ekabale tutulimanyi tosooka otuliiremu. Olugendo lw'Ekabale mbadde saagala ku anyway kansooke nnyaniirize then so bannange eno meeting yakubiri nsaba kwetonda nti meeting eyasooka saaliwo. Meeting eno zino ze tutandise zezo meeting ze bayita okukakasa. Okukakasa kwe kwambala empeta. Abato? Halo? Sijja bawa keeke mmwe. Omwami Gaadi abato musirikeko katono. So omwami Gaadi kye kiseera ekyokumatiza omukyala we Millicent nti amwagala nnyo nnyo kuva ku ntobo y'omutima gwe. Abajja mu mikolo naffe Ekabale yali siteepu esooka ey'okulaga nti okwalaga Millicent nti asiima abakyala abaana be. So abaaliwo abaali naffe n'abaatulaba ku YouTube ne ku TikTok abagoberera Hope Shifa Nakawombe ebintu mwabiraba kyali masavu masavu oba mu lufuutifuuti kyali maasivu.
Olugendo lwali lulungi mu baasi twalina mpisa buli kimu kyali kirungi nnyo vibe yali y'amaanyi ekiraga nti essanyu gyaliwo twasimbula okuva wano okutuuka Kabale nga tewali yeebaseeko katono yadde okumanya nti laavu yaliwo yali ffena nga tuli ku kimu kyokka tutuuke ku mukolo tulabe essanyu lya Millicent Migadi nga beebaza abazadde. So vibe yali y'amaanyi mu kutwaliza wamunze okuva wano okusimbula wano ebaka. Nze nasooka kulaba essanyu nga ndaba abali baasi we yajja yayingira mu baka nga ndaba tewali asigala mu nnyumba. Ekyansanyusa nnyo okulaba nti buli omu ayagala kulaba kyekigenda mu maaso. Yali vibe. So twatuuka Kabale bulungi awabula nina kye nakola mu baasi buli omu ekyataategeera kati njagala neekoleko olugambo nti nakikola nga kigenderedde yali teyakitegeera nakitegeere kuva kati ffenna twava wano nga tulina okuyimirira wonna we tusanga obunyama naye nagenda okukizuula nti we tuyimirira buli wamu awali obunyama tujja kutuuka wantu osange nga mulimu abeddira endiga oba kambuuzemu ekibuuzo woba weddira endiga oli waddembe kugirya abeebase mu meeting mbuuza ekibuuzo woba weddira endiga ennyama y'endiga osobola okugirya nga togyeddira nze kuba kati ekyo nakikola njagala mumbuulire oba yali nsobi oba teyali nsobi kuba kati nze kye nakola mu baasi nasaba driver ne kondakita we ne mbagamba nti mmwe lino kubo mulimanyi saagala tumalega yimirira awali obunyama buli omu aleeta kanyama tunde nga wayagala mulimu obubisi mulimu abatunda ennyama y'endiga ate mulimu abeddira endiga omubuuza ennyama yakyakugamba eyambuzi ate nga yandiga ne mugamba kati nze njagala we tuba tuyimiridde tokkiriza buli muntu yenna kutunda kanyama funa omuntu gw'omanyi nti mu butuufu ono atunda ennyama ya mbuzi gwoba okkiriza kuyingira mu baasi si buli omu kufuluma kugula atomedde ennyama ya ndiga omugambe nti ya mbuzi ate tukomekereze nga abamu ate bakyamye mu malwaliro so ekyo nsaba kwetonda weba tekyasanyusa abamu naye nga nze nakikola nze nga nze ku bwerinde bwaffe mutebamanyi ku kageeti lwaki anti kati awo wenzija ku kageeti twayimirirawo nga tugenda naye nasaba driver tokkiriza b'ennyama kujja okutegeeza abantu tutuuse mu kageeti wabula sabayo omuntu gw'omanyi nti ono omuntu atunda ennyama nga nungi muyingize mu baasi tutambule naye kati yamukubira essimu yamukubira essimu ne tutuukawo nga olwedda ali standby kati n'amukiriza n'ayingira n'atunda ennyama n'egwawo nga abantu bakyayagala okulya ennyama sajja musonyiwo olwedde sente zaali zituwaga twali tuyina sente buli omu yali alina omutwalo mu nsawo ate nga kati kaali ka 2,000 so ennyama we twagirya n'egwawo nemugamba kati abamu tebafunye nemugamba kati mu maaso tufuneyo awalala era ne tufunayo awalala naye nga walala nga mugambe yingiza owa gonja n'owa ennyama ya mbuzi era stiru gonna gaali mateeka gange nga saagala wabeewo akomplaininga nti bannange ndidda kanyama kasuzeewo kampisiza bubi kati nga njagala in case wabanga waliwo ekituusewo ku memba waffe kunga bwe twali mu baasi awo tufuna we tutandikira ntandikira ku kondakita ne driver
nga munkwata abo lwaki mutulisiza ennyama etali ntuufu oba nga ekoze bubi mu muntu waffe. So ekyo nakikola nga nze ng'eyali mukulembeze for security omukubu ekyobwerinde bwaffe. Yes. So ekyo bwe kitaasanyusa nsaba ansonyiwe, ekyo nakikola ku bwerinde bwaffe. Bane bali bafa ku bulamu bwaffe. Ezokulya ennyama neekuleetera akambaya. Ekyenjagala kwetonda munsonyiwe nange otulo twakwatamuko katono ensumagira nengenda okuzuuka nga tuyise ku Equator. Abamu baali baagala okwekubisa ebifaananyi ku Equator. Yali atunula bulungi. Chairman, wali otunula. Katonda muggulu. Babanja kageeti n'ebifaananyi bya Equator. Ekituufu nasumagira muko nedukonda nasumagira mu tugenda okwekanga tuyise ku Equator. Ekyo kyonsaba kwetonda bambi. Munsonyiwe lwekyo. Nga tebakyaddayo. Wano Sarah agambye chairman oli mugezi bakubireko mu ngalo. Chairman mugezi ava ku bulamu bw'abantu. Teri chairman mu by the way, neryo nga bikyali awo kyenjogerako nkitegeeza ate nafuna mu complain nga manyi nti kyenkoze kyekibadde kituufu naye complain eyo gye nafuna omu ku bamemba waffe yaŋŋamba nti kirabika ndidde ennyama ya ndiga. Ne mugamba nedda wano ennyama yonna eyingidde mu mobaasi ebadde ennyama ya mbuzi siza nangamba oba alusaazi oba nemugamba kiki ekikutuuseeko akanyama kendidde kambisiza bubi mpulira ensimeme ensindukirira. Nemugamba kale kyoba okola bwe tunaaba tuyina we tuyimiridde ojja kugendako mu kasupamaketi ogule ABCD kyezigenda kwogerako wano then kijja kukukolera era yakikola nekimukolera obulungi era nsuubira waali ajja ku witnessinga ekyo waba tulaba waba wano taliiwo tasobodde kujja naye yayisibwa bulungi netugenda mu mikolo negigwa ngali bulungi. Esawa zino nsuubira akakasa kyenjogerako mukubere chairman ombugalo afa ku bulamu bw'abantu. Waayo obugalo bubadde kibwa chairman. So nkakasa nti okugenda n'okudda tewali yaluzinga property ye buli kimu kyali kibulungi era mwatulaba twatuuka eri nga buli omu njagala okakasa nti at least afunye weyeewunzikamu n'awuumulamuko. Ebyokunywa nze ndowooza nali service provider. Kyanyamba okuba nti ate kyalo kiri abantu mbamanyi bulungi ekyabulangako nga nsobola okukuba kasimu nga tewali kyakugamba nti ate sirina namba ya simu sijja kunoonya ono. Kyanyambanga nti esimu nzirina ate olulimi lunyanguyira ate abantu nga buli gwoyogerako naye nanjaa kubeebaza nti bonna basobola okumpuliriza kaabe mukulu kaabe muto. Natuukayo ne tukolera awamu buli kimu ne kibanga kimakinga ekyeno n'ekyeri. Ekyo nsaba nakyo tukikubire mu ngalo kuba tetwatawaanyizibwa mu nsonga ezo. N'ekirala essaawa zaali ntono saafuna budde obusobola oku introducinga kinoomu. Yadde twali tuteeseza bamu nti tujja kukolayo entertainment naye tetwasobola okugifuna olw'okuba nti MC alabika yeerabira nti chairman yataddeyo puroguramu ye nti erina okuba nga eyanjulwa mu maaso g'emikolo. Ekyo nakyo nsaba mu nsonyiwe si nti nsaayogera nayogera kyaleka MC yeerabira ku kiwandiika. So twali tulinayo ko entertainment ng'erimu Edgar ne Edboy nga sole twayonona budde bwaffe nga tukola rehearsal mu nsonga ezo ne tutasobola okwentertaininga. So ekyo kyonsaba mu nsonyiwe Edgar ne Edboy tebaliwo wano kumbaga bajja kubeerawo wanyuma okwanjula obudde buba butono. Aye twatandika leeti enkuba ne tutaataaganye. Mugamba is fine
tupeka tugendeyo ojja tusangira ava kunkubira essimu agabe talina gwalekera bintu wali amubuze tagenda kujja yagenda okujja ng'enyumba etunula bweti bajeera nga bajeera mikolo nga bamubbye Edgar waffe baamubba teri kye baamusega yasigaza boarding gye yali mu mikolo Gomez gye yasigaza baamubba teyasanga yadde enju yonna bajeera serious anti ababbi baba batumanyi baba muffe bajja nawano kukyekingako ne basanga wali wali basanga owoono nga yaleseemu nawano bali bazze kubba buli lunaku tuba naye naye sikiwulira yasirika serious nva mukubira simu sikiwulirangako owakanyi muleke tumukubireko ku ssimu eyajja netubeera bumuwano nva mukubira esimu kumaca newano kumukolebwano nga tuwetwaliwo ekyo notakyanjambane wabula katumukubireko ku simu Edgar waffe tetwagala ateefune buzibu nga tetuli wamu nga tiimu okugamba abantu ebizibu byabwe mukakubuulire nange nkiwulidde leero olwo yaliwano okusitula ebintu nga tuli ffenna Edgar wama kiki ekyakutuukako nga tuvudde ekabaali kati ki wasigaza ki mu nyumba balekamu entebe bambi balekamu nakaleega balekamu entebe n'obusuwaani omufalisi baagutwala n'amasuuka bambi lwaki kusale tewatugamba kusale lwaki tewatugamba sorry tukusasiddeko bambi katonda ajja kukuddizaawo tukusabire tugenda sobola kujja yagenze mu kibiina kale sorry ndowooza next meeting ojja kubaawo next meeting tuli wa mwami Tom nga 15 nga abiri tujja kudda wano nga 22 kale bwe kiri tugenda kudda mu meeting eddako kale mugwa jangu twanirize ku Sande. Bye bye. Naye olaba kale tukireke okwogera bizibu lyabwe kati abantu baku kakati
kakati kale katudeko close tukireke kati nsaba munzikirize nzigulewo meeting eno topic eyo tugiveeko ba mikwano so nga bwetufuna kukokunywa katu nsaba munzikirize nzigulewo meeting eno mu butongole ngenda kugulawo meeting eno nga mbategeeza nti ekiri ku mmeeza simanyi oba kiri mutu ekirabo kyekyo kyetugenda okugula tulinawo kiri mutu waffe olwaleero nga bulijjo kibeera kiyimiriddeko kyemaani n'ensawo ya kyemaani tetuulangako wansi bweri yegulawo meeting zino yeriwo ensawo ya chairman eyo yennyini eyo ya green ensawo ya chairman nsaba kubanga oyinako oyagala okusuula mu nsawo ya chairman nga nziramu okutegeeza nti kona akagenda mu nsawo ya chairman tutoolako omutwalo ne tuguwa omugole we guba guwera then akanaaba kasigaddewo nga balance nikadda ku bajeti yaffe y'emikola omutwalo ogwo tuweereza omugole agugulamu airtime si mugole aba mobilizer omugole waffe yakolanga mobilizer yakolanga secretary olwaleero so omutwalo gwe tuba tutadde mu chairman's bag gukola ku airtime nga mugole yagukozesa ba mobilizer waffe okumubilizinga n'okukwasaganya embaga ery'emikolo. Yes. Tuenze chairman. Timu Doni babo bayingidde. Chairman mukubira obugalo bannange. Omwenso isokulaba. Kulike ku. Obugalo bwa chairman bannange, obugalo bwa chairman. Naye yabirabye. Tusanyisa obbala bamwenna. Mukulika amakubo abatambudde okuva ewala. N'ab'okumpi mwewale kujja. Chairman tusanyisa obugambo obwo bambe wewale nnyo weerere ddala. Bannange ttiimu yaffe ekoze omulimu nakati ekyaliko lwakuba twakyusa mu bagagga kati abagagga tulina ttiimu menta ne ttiimu Jaja Enoka cheya yes ttiimu Jaja Enoka ye ttiimu Don yes Jaja Enoka ani amukiikiridde leero omwami ono era wa ttiimu oyo yakati omwami kale ttiimu Jaja Enoka bakwireko mbogalo kiwedde lwaki ofunya akukiikirira nga tewooli taliiwo yatugambye oli Don yakugambye kaseera katono nnyo kale bannanga bali ku mukutu tubaaniriza amanya ne Dosha omwegadde omugole buli omu ali wano agamba Mr. Ibra yo welcome kati buli omu amanyi Ibra soko bakubuuzeko mpaka zindaalo musipida iri dakika emu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsanyuse nnyo okubalaba. Meeting yaffe esooka eyokubiri nga tutegeka omukolo
Mukulu Gadi ne Millicent. So nze natuuse dda just obwedda nninda meeting etandike naye ng'obwedda wendi so ndowooza officially tutandise. Nsanyuse okulaba. Teekawo message n'ogidiriitinga. Saala abadde wano nga gayeegayiridde. Bannange mbaniriza mu meeting ey'okubiri ey'omukolo gwange, omukolo gwaffe, omukolo gwa ffenna. Si gwange nzekka. Ey'okubiri. Olwaleero tugenda kukola ku budget. Tandike nagula kirabo. Tugenda gula kirabo. Budget mugikole eyo nga mmwe ne mugiteesaako nga mmwe kakiiko. Kati wano tugenda kugula kirabo. Budget mwandibadde mugitugamba mwagitegese dda. Nti budget eriko kino, eriko kino, eriko kino, kya ssente bweziti. Kati bano baliwo wano. Kirabo kye tuli mu ggula. Tugenda kugula kirabo kuba tusimbudde tutandika. Kirabo nga kiri mutu nga bulijjo. Kiri mutu. Kirabo weekiri nga bulijjo. Ssente zivaamu ziba za mikolo. Mpozi mbanjulire ebyokusande ebyejjo. Ebya chachi. Chachi. Kati nga budget chachi fee. Chachi ebyo byo biri okay tubyogereko wano. Era omulamwa guyinza otambulira ku ekyo nti ezivaamu ekirabo kye tugula zigenda kusootinga chachi gundi process eyo. Okay. Kati eno wiki yonna n'abadde mu bintu ebyo byetaagisa ku church oba requirements. Era lwazifunye olwazifunye mu wiiki eyo yawedde jo ningenda ku church nindaba omwawule nantegeeza ebyetaagisa okulaba nti tusobola okugattibwa omwaka ogujja. Mu ebyo kisokera ddala ekyamaanyi yabadde church fee emitwalo 35. Eyo tugenda gye beetaaga ku church. Ekirala ekyetaagisa nnyo mpozi bwe tuba tutuuse okusomesebwa bampadde okusomesebwa bajja kumpayo olunaku lumu tugende ne best man abagenda okunzaala mu ddiini mu batiisi mu mugondi mu bufumbo obutukuvu tuba tugenda nabo n'emperekeze zikolemu rehearsal ku church. Yes. So kolwo olunaku ndowooza kolo twalitambudde naawe tolaba kolwo olunaku lwebaba batuwadde twambazeemu awo ebitali bya mukolo. Sikuwulira Millicent nkwano. Tokuta. Mbalamusiza bassebo ne bannyabo ab'okumukutu abali ku YouTube, TikTok mwena bawubiddeko. Kati kwolwo olunaku amawule yagambye tusobola gendera mu ngoyi zaffe za bulijjo naye tugende tulabe bwe tunaatambula mu church tuba tutuddewo abatuulawa si byasaatuuka. So bwekityo bwe kiri ffenna tugende lumu emperekeze best man metron naffe abagole tujja mufuna ekirala abalina kuba mugatte ng'alina nedda yatuwadde option naye yatuwadde option 2 so okubeera ne metron ne best man nga siba abazadde abatuzaala mu ddiini
Yes. Saafunayo abatuzaala mu ddiini Bo ne basayininga. gatte ne basayininga. Then we tugenda ku mikolo ne tufuna ba metron. Kati ba metron tunasigaza bali ne best man betwalina. Bwe kiba kisobose. Kiba kisobose. Nga weebali they available. Webanga webali. Nedda kati ebiseera ebyo oyinza ogamba kijja kulabika. kiyinza otuuka ekiseera nga ne bestman atalimu mu Uganda. Ne bestman taliimu kati oba olina kunoonya mulala. Obaani? So ekiseera bwe kinaaba nga kinaatera kutuuka. Emperekeze bamento oboogedde. Tujja balonda. Tujja balonda. Dresses, yes. Tulina kunoonya abawala kubanga jjukira babanoonya. Yes. Gwe nakugamba tukyakubanja ente endala 3. Abakyala. Kale abakyala 6 nga mwekumidde ku mutindo nga menta. Tujja bawandiika tubategeeze. Tujja banoonya. Kiseera tukyakirina. Tujja banoonya tubaweze. Abawala bo bafunika nsaasidde. Pozi abalenzi bagenda okuntawaanya. Tubalina waneeno. Baana bato. Bufulawaga bwoje buli bweyetezedda. Okay. Abalenzi musawuli. Nejingo. Nedda. Bwe jingo bakubye nga omu. Tujja kuwa tasika endala. Ono naye asobola obuviirawo mavi. Tebasobola vula. Oba nekyakuwa. Tujja bafuna tebasobola vula weeba. Nange njja bafuna abange. So yeah, ndowooza ebisinga byebyo ebisinga tugenda bikolako naye nga ebyetaagisa ebyamaanyi byebyo mpozi kyakikwaya tugenda tambula n'eyaffe kuva wano eno. Yes, kyakikwaya tujja kugenda n'eya chachi yaffe ya wano bagende batuyimbire wali. Obulisa buli era obusumba buli awo mu maaso bayitawo kikandwa. So ndowooza byebyo. Pozi badde njagala wabeereko omuntu omu atubuuzeeko atugulire ekkabali nga bwe yagiraba kantu katono nnyo nga batugula ekirabo. Mr. Dennis jangu otubuuzeeko abantu bakutegeere obadde ki sagala kwekweka. Musajja akola omulimu gw'amaanyi ekabaali buli omu amumanye ye ovolo atagiraba oba tewatuuka kabaali. Atalaba ovolo eyo gy'olaba kitegeeza kabaali gwe twaliiyo. Akabakulabeko katono. Eri baakulaba tera lyakola era akulabye kagambye Yesu ono namulaba. Neyanziza puroguramu amanya n'eddoboozi nze Tumusiime Dennis mukwano gwa Gaadi
ne famire yonna. Mukubire mu ngalo ono omusajja. Sebo nali muyise munyige mbabuuzi. Mbabuuza nti olwo ndikuŋŋaanya abantu abo. Obonyaabonya. Abambijjamu ovulo nsooke nkwambaze uniform. Maama. Yagaana. Nsooka kwebaza Katonda oyo yatutwala e Kabale era n'atusobozesa nga bwe twali tuteekateeka emikolo gyaffe egisobola okuyitamu obulungi. Muganda wange sitonya kuyimbira ennyimba za Kristo ku mukolo gw'embaga yonna eyamye. Amen. Bambi. Omusajja tukubire bugalo wanna. Kati Yes. oraba kwaya togifunye. Nze ndi w'amazina. Ono shifa mugezi ayiya buli lunaku oyo gwana buuli teyeebaka. Shifa mu aliwa mukubire shifa engalo z'amaanyi. Obadde ndi mu mazina ozimanyi obadde atondaba. Ne ttiimu shifa mugikubire engalo z'amaanyi. Bannange mwebale kubanga nze nali simanyi bamanyi n'ebidongo bano. Mazima bakuwa full package. Bagamba mpozi kulonda ekyapa mu maanya go. Ng'ababo ng'akimanyi. Naye kati gwe wayi wakiyiiya otya kubanga buli lunaku ojja n'akapya. Ekirabo kimu yadde n'ekikumi bampa akadabo kagunda kati. N'abadde nkyategeeza ttiimu Menta ne ttiimu Jaja Enoka. Ttiimu Menta oliwa? Ali ku ttiimu Menta ayimiridde nga chairman olwaleero era yagenda okutambuza omuzindalo. Then ttiimu Don eriko Jaja Enoka. Ntegeeza banatuwagira. Mwami Ibula wa tiimu Jaja Enoka. Tiimu Jaja Enoka mwami Tom. Tiimu Menta tiimu Gadi. Kambuuze. Muzee Tom. Uncle Tom wamuwa oli wa tiimu Menta tiimu Jaja Enoka. Tiimu Menta wow. Ono shifa yagala tubba bombi. Wamogwe. Tiimu Jaja Enoka weeyogere ko. Kuwambako katono mpaka kino ekigundi nga tukivudde mu ddiirwa. Tiimu Jaja Enoka. Tukuwambyeko. Kati enkola eriwo oli ttiimu Jaja Enoka leero. Kankati akazindalo kako. Muyite abatuuze. Nyina wano obubaka bwe nyina ku ssimu. Kamale bubawa.
Soke mbubawe kuba nabo bulabika bugenda ku kirabo. Bampeeko kazindaalo mu mana mulenzi genda tubuleeri. Hello, my dear one. Kati, I'm in support. I'm waiting for the meeting. And hello, my dear one. Kati, I'm in support. I'm waiting for the meeting. And Zendiku Timu, Jaja Enoch. I am sending my 20K every meeting until the wedding. I will be sending 20K. That 20K will be standing on Jaja Enoch for the present that will be presented. Thank you, my dear one. Thank you for the great work you're doing. We are so excited. We're so proud of you, dear girl. Keep going, keep shining, keep rising, keep winning. We wish you the very best, my dear Shifa. Amina. Omukyala ye Judy. Ayina enseemu gy'alimu nagyerabidde oba bagyogera batya. Yagambye, good morning, Hope. I hope this finds you well. You can't know how very excited I am that you are able to bring a huge smile on Enoch and Mama Enoch, and of course, for the many other people whose lives God has helped you to change. May God answer all your prayers. As for God and Millicent, I can't stop watching, crying and praying for you. It makes me so emotional, at the same time happy. So I cry tears of joy, Shifa. How I wish there was another word I can use that is bigger than thank you. Tell Millicent obaka bwa luzungu musome. Tell Millicent that yabuziza mu Luganda oba mu Lukiruno. Tell Millicent that ayebale kuba emanzi y'omukiga. I am also a Mchiga from Kabale but based in Botswana. Mwami God webale kunkundira sister with genuine love etari ya kahararo. Nagamba, I am waiting for today's meeting. Era please share a line where I can deposit my 20K on Jaja Enoch side. I would prefer MTN yazinteredde kodda. Kati buli omu mu tiimu ye mukitegedde. Tiimu empanguzi etandise n'ekyemmeka n'ekyebiri tutandise n'emitwalo 2 zivuddewa ensi bagiyita batya Botswana. Era zino bwe yaziweereza ku ssimu ne tuzijjayo. Bambi mutukubire ku ngalo. Zezo ziguddewo ekirabo from Botswana. Bazimpeere buli meeting yagambye ne lwe tutakoze kyeza ne Sunday jja tulina emikolo za Mzee Tom era fe tulinayo 2 tugenda ba tulina 2 ne meeting eddako tulina 2 tugenda kuggulawo nga tulina 4 bannange sinza ziweereza komezaawo microphone timu Jaja Enoch kaffe tukulembedde. Timu Jaja Enoch kaffe tukulembedde. Mujja kungoba wano. Timu Jaja nzeka. Timu Jaja Enoch ndiwo nzeka. Timu menta toba kaka. Mujje tugule ekirabo. Timu Jaja Enoch mujje tugule ekirabo. Timu Jaja Enoch mutuwe ku ssente. Timu Jaja wow. Timu Jaja Enoch tuwezezza mmeka? Abagole bonna bali ku timu ki? Abagole bonna bali ku timu. Bonna abagole ba timu menta. Naye nakambere timu menta. Abagole bonna bali ku timu Jaja Enoch. Nga sibalaba.
mujje tugule ekirabo abatiimu ate bagenda kwongeramu tiimu menta tiimu jjajja Enoka. Tiimu jjajja Enoka tuli ku 5,000. Tiimu menta atubulira tiimu ye. Ate gwe sente zaffe ng'oziteeka eri. Flo gyebaleko. Wamma nkimanyi naawe olina emikolo egikuwuuba. Kulikayo ekabale kumpi tulinga abaliyo ffenna. Badde nomanyi wayingidde eggwanga. Munnange bano bali wano bagamba ttiimu Doni ngisigaddeko nzekka abantu banneefuulidde. Si bye munjogeredde wano. Ojja gisigalako eka kamale emikolo gyange. Ese egyammwe gya January, nze egyange gya next week. Wabula gituuse. Kale tukwagaliza emikolo mugambe. What's your tant Flo? Tusanyusa okuwulizaako webale tuwagira kuva emabega. Tukumanyi tiimu Don, tiimu jjajja Enoka tubadde tugenda kuwamba nombu wafuse tiimu menta. Gadi wante namuwuliza mu kaklipu akamu ng'agamba wante ndi wante. Ati nno ngenda kusalawo wawendaga. Agenda asalawo walaga. Kamale emikolo gyange. Gadi talina muziro. Kale mami tukwagaliza emikolo emirungi. Tayanza tubuzaako. Kale mukwano. Ogenda muwamba wa ngendo basalako ekigambo. Tujja kuba tukuwulira kuwulidde n'omugambo. Tukuwulira. Tugaze eddakiika 3 tugabe ekirabo ekyo. Banange tiimu jjajja Enoka. Tiimu menta mugoba. Omugoba omusinga 3,10. Obusente 3,10. Kati njagala gibeere ena bano. Kubulako kakaaga gibeere ena. Tubasinga sente ezoogerekeka. Naye tubasinga 5. Wangi. Kale. Tewaliwo tiimu jjajja Enoka tumuwe ku bugalo. Tiimu jjajja Enoka. Nga 5,000. Ani ayogerera tiimu menta nga tubali bubi. Muli ku ki? Tujja tiimu menta nko. Tiimu menta. Tiimu menta tiimu bakozi obamanyi. Tiimu menta temusirika. Bana ba tiimu jjajja Enoka bakyasaaga. Tiimu menta abalabe be bajja mu bungi. Kinala kiyiye tiimu menta. Tiimu menta n'engalo ziganye. Muli mu negative? Negative. Tukyabali wala. Uno waba wa tiimu kika tumuteekeko. Wangi dia, ongambye mbunziremu request yo. Yes my love. Our love. Mama lina ddoboozi mpulira eddanga lya jjajja Enoka lyo. Lino lya tiimu jjajja Enoka be bagoggoofu amalobo. Wangi. Gye tuli mukwano si byotya. Oli ku tiimu ki? Asibye mutya. Tuli bulungi. Ugamba otya? Hope Sifa. Ninyenda kantwala omugisa gwo.
kusiima hano braza wanje ati nanyowe ninzira ente ngobi nanyenda kugira nti mama murampo urakwani ndani twakani ekinani nyenda gamba kigambe kyogamba wa amba ekinani nyenda gamba nanyenda kugira nti ono 28th ninja kusendekera emitwaro 5 ebayambe ha mukoro gwanyu. tweyanza nnyo tweyanze. What's your name? Ndaba wano gwe user. Nze bampita editor. Kale mukwana. Sifa chenjagala kusiima. Webale kukunda bachega, webale kukunda buli kategori yona tosolola. Mu Baganda, you are my mentor. Chengenda kukora. Timudoni. Wanje? Hope sifa chengenda kukora nganze. Nganze chengenda kukora. Ngenda kukumwa murumo walimu andikira message zange ku WhatsApp tokanga kagamuka. Ngenda kuhera zuru mara ana. Kale mukwano. Yeah. Then obunda hakusendekera emitwaro 5 y'embaga nzakuwa esente z'embuzi ongulire embuzi ojimbera abagore obagambe yakutunga waka ekyembuzi nkiwulidde naye y'okutunga sikimanyi. Okutunga kwe kulunda. Amiina. Kyogenda obbawa ekirabo ky'omukolo. Timudoni yekola ebyo. Okitegeera? Timudoni yekola ebyo. Ekirabo ky'omukolo ono. Yeah. Naye ngenda kubikusindikira on 28th or 27th this month. Okay dear. Thank you so much. Okay. Webale mnonga tunakukunda mnonga bambi. Anga sena vao. Yali timu mukolo. Mwende gadi. Nyonde timu mukolo. God my brother. Ogomusisa ni Isaac. Ogongurebo gagozi. Mire ni mwenda na ye mama. Abasalamu n'empisa zetu z'abacega ndamusobora. Agambye wagagozi. Wamukundo. Oyo. Wabula mpulira nga fense konze. Amajangu mutimu. Wammayogera ebigambo byo. Wamma tugambe. Aje mutimu jajenoka. Ngajja kuba nina bajja mutimu jajenoka. Nkutadde mu kamera nagamba wow. Ate nali wano abadde ajjidde ne mu video. Mugamba aje mutimu jajenoka. Mugambe mwagalize akayimba k'omukwano. Atuwe ku ssente. Agenda tuwe emitwalo 528 agenda tugulira n'embuzi ekirabo ky'abagole. Bambi yeebale. Niyo wanje ngenda kutwala omwitu.
egy'emikolo gigenda okumpuuba. Mugenda okuuba maama obulogula endala. Wangi maama ayagala tudde mutuzivuge paka kawa. Okay, Sifa. Wangi baby. Sifa ngenda ku inbox apo. Ngenda ku inbox yawe ya WhatsApp MTN. MTN eyo byonna tubimalire eyo. Kale kiweteze banyina omulungi. Bamanyina omulungi. Baba wayo ekirimuli. Kiwedde. Vuddeko agambye tubimalire mu inbox. Kale tweyanza badde bamuyitaani Editha aliogedde Editha. Ibula yamanyi alijjukira Editha nange. Okay, kyagenda mu maaso tubasinga emitwalo emeka? Tegibadde 5. Tulinawo wano Sharifa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adam airport pickup. Jebaleko. Kale nawe jebaleko. bambi jjangu ku ttiimu jajja eno. Waliwo n'atuwadde omutwalo naye simanyi gwa ttiimu ki. Diva olabye ssente zentadde ku Airtel gumu 10 nze kirabo kya ttiimu jajja enoka. Yes. Mutwalo baguweereza. Okay. Thank you so much bannange. Era ng'aweereza erinnya aliko Die Hard wa Hope Shifa. Okay. Erinnya lye ku YouTube yakozesa. Okay, mukwano gwe tulina ku line Sharifa yogerako naffe. Okay, mujebaleko bannange. Kale naye jebaleko. Banne mukulu Gadi nkusanyukirako. Neyanziza akajambaako. Kale mukulu Ibrahim assalamu alaikum tulayi barakatuh. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngenda kubanga contribution yange ijja kubeera emitwalo 5. Kutimu 28 Sharifa airport pickup agenda tuwe emitwalo 5. Contribution nedda ono ye Sharifa Adam airport pickup muwandiikaawo. Ajja kujja mu inbox yange. Oli Die Hard wa Hope Shifa ye yatuwadde omutwalo ku kirabo. Ye abadde eno ku YouTube kati ono Sharifa ali eno ku TikTok. Ndi ku TikTok. Sharifa tweyanza nnyo tweyanze. Mukulu Gadi nkwagala nnyo webale kubeera musajja ng'olina confidence. Bannaye n'ekirala onanzonyiwa okuwaana wano eno cause you are already taken. Gole. Smile and nod because you're Mama mpana byonna by'oyagala. Okay. Bannange ekyasinga okwagalako omusajja mulungi. Wow. Omusajja alina smile ennungi. I expect Millicent owulira. By the way, only blessed. N'emikono gyo giri blessed. Nkanyiza kutunuza mukyala mu kamera naye bamuwaane wa. Kanzizayo wa Gadi. Oli blessed. Olaba? Yes. Nebukuba bukubi jambo bwoti. Ng'oba osiibula omuntu like you are welcome. Buli omu agumye munne Sharifa. Sharifa nze alisingo. Lwaki akisussa? Ensi yakwagala, tukwagala. Wangi? Sharifa nze Wamma tumwagala. Lwaki onoomwagaza ki? Abantu tebantegeera. Okitegeera kati Millicent woba munno olwawo muwaanako okirabe. Anti abiwulire.
wana tunuza wano. Ntunuza wali kati. Yes, oma wana. Okay. Olaba omusajja oyo omulungi, omusajja oyo omulaba. N'obeera naye ng'okukwatako bukwasi ku nkoona bw'oti ne bw'ogenda n'okola Bye. Yakonone. Buli omu wali agumye munne. Lwaki takubaga? ennungi, musajja mulungi. Ojja seetegerezanga nsingo yo. Nga tanayogera kasikini. Okitegeera. Nga nawe omusajja alina kasikini. Gadi musimayiringiremu kuba ayogedde nnyo ku kya smile. Laba Shaiba agambye Katonda sti. Wakati nkwagaliza ebisinga neyanziza. Toyanziza Sharifa nkoze 5 jaddi baby girl. 28. Amina. Mumuwe ku ngalo. Nedda abadde ajjukiza Millicent kikyayina. Omukyala ku saidi ye kati mmaze omwami. Omukyala mama webale kugumiikiriza. Naye naffe tubeerayo eno nga tukusabira ebisinga kozi omukyala yendabirwamu y'amaka. Olaba gaadi essanyu ly'ayina wali muwa from day one. Tewagaana tewakola biti bangi bye walaba sikyo naye olunaku bwe baakukwata akafaananyi nga bakola surprise tenakakasa nti obulungi. Ate nekirala wali oliira mu sepiki akafaananyi kewamukuba aliira mu sepiki ye twamulaba naye nga maanange n'ekirala naye akasepiki ako adduse nesaawa zino abadde yakava mu kasepiki kyoyo gw'olaba wakasepiki naye nga tukwagala webale kubeera mukazi webale njagala okumya amaka fumba nesepiki njagala ozibutole baziteekemu entopu Nulidde, olinazizi zibotole. Okitegeera. Baagaliza ebisingo. Bw'oba toofumbe waliwo abaala abasimayiro n'ensingo. Waliwo wano ali ku YouTube agambye kati oyo ensingo yagikwatako ddi ddala byagiwala. Thank you Sharifa. Mumuwe ku ngalo. Kale dear, thank you so much. Mukitegedde oyo ali tiimu bagole talina tiimu menta tali. I know. Mbwa anti hope omuliro okoma gwaki. Bannange Airtel eri 0702 566 21557 leta nakawombe Shifa. Miss Hope send me Airtel number for contribution of 10,000 on Team Enoch. Yes. Team Judge Enoch. Thank you. Team Judge Enoch. Alright, so tukyagenda maaso. Team Judge Enoch fe tukulembedde. Wate kaliwa mukwatira kikazindaalo nga mulinayo 0. Temulina sente. Menta kwata kale. Zona za timu menta. Mwongere sente timu menta. Ya commenting ku video ya mwenga ey'obugole n'abuuza is that man single? Chokango roda commenting ku video ya mukolo. Wangabe tongo ya mzungu baisa amanya tumuzabuza ya mu luzungu baisa agamaze siri uli ebyo luzungu bitakera lubanyuma singako kategedde kasi Nenda twanyuma nnyo. Twanyuma nnyo Shifa. Kati nga balina okubuuza akyali si. Atengo amazo kusala wo. Abantu balowooza balina ensonyi. Walisingo nga tolina. Naye ng'omaze okusala wo. Team Menta. Team Menta.
Timu Menta twabawangudde. Timu Menta Ekigabo network yeganye bamikwano balaavu. Ekirabo kigabwe Si bwe tutyo. twakiwangudde. Si mangu. Timu Menta Temusobola network. kitwala. Timu Menta kigabwe. N'amannya gereeta. King Hasof wano ku TikTok atukozeeko. King Hasof ataddewo enamba. Kamukamu. Timu Menta kamukamu. Gwe Muganda. Kale tusooke tufuneko ku entertainment ng'abantu beekwatako mu musawo. Wow. Oba baweere ddala Menta akayinza asobola okusonda. osanga osobola osanyusa abantu. Waliwo ataddeko omutwalo oba gwa ttiimu kitambira. Kikwata olina ono kuva dda ttiimu waffe. So entertainment. Naye mumufuuwa Gerard waffe. Muwa omugole mwayimbe sirya sandukuwa ku mata oluwulirizi. Olina ebirala. Nyina obulala. Mukwana ne nyina obulala obukulu. Namanya buli ngenda bikuwa ne neetegekera. Ufunye timu. Ufunye timu. Banange omutwalo Rogers atuwadde omutwalo then olukumi lubalujja balekenda okenda ku ttiimu nyajeno Rogers twayanziza Rogers twayanziza nnyo timu jajenoka kati timu Menta tuba banje emitwalo 6 tubakulembedde emitwalo naye ddala kale timu Doni esinga etya Menta yaba yatendeka yaba ya mentalinga ki ekigenda mu maaso. Timu Menta jingo webale kujja mukwano. Timu Menta oli timu ki jingo bane bamuwengalo jingo omugaga wa timu jingo tekaawo sente oyo yafuna obuvunaanyizibwa kati musajja ateesa ne mu kikolwa LC. Abatulaba bonna mugamba mutya nange gyendi ndi bulungi. oyo timu Doni mama Goroti yansindise ndeeta akasente ako timu Doni
n'esente zonna nga zigenda ku ttiimu Doni. Nze sirina kyenteesa. Nenga badoni bo batuwamba. Omukyala namulaba naye Yogerera ku muzinda. Omukyala namulaba naye simutegeera. Ebuzaabuza. Simutegeera. Tomukubirako. Mukyala temwogera. Kubirako. Esimu ya Shifa wabeera connection zina kubeera. Ono wone junior tuyigiriza connection bwalona n'omwana w'omuwala abanoonya connection. Aha tunyumize. nze okujja kugamba nyumize Kabaale. Twagala kabirimu omukyalawo. Kubideko kasimu. Sinamufubira. Nejingo omanyi gwe wamufuna nga ye tannaba kufuna. Anti era omusajja alina okusooka okufuna omukyala ate omukyala anoonya. Banaye muwulire obugalo. Ttiimu ki? Nga mpulidde nga ttiimu jajja Enoka. Kati muwamba buwambi bantu. Gulidde nga ttiimu jajja Enoka. Ttiimu jajja Enoka. Thank you so much. Thank you so much. Jajja Enoka. Nebana menta ate menta mwamufamu. Mwali mwagala menta. Team menta banna. Team menta oye. Wetuli. Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.